tusobola okuba nga tugusa ensonga tunoonya ensonga olunaku olwaleero tusazeewo okukolereza omubaka wammwe mutubuulire era naye atubuulire biki ebyenjawulo byali tumulabyeko mu nsonga nyingi nnyo twasooka mulengera mu nsonga za busomesa obuvubi biki n'ebirala naye leero tugenda kuba naye tugenda mwotabulira era nga atunyonyola yennyini yaani lwaki akola byakola na lwaki omwaka guno ogutandise mu palamenti agenda gutambuza atya mpaka emyaka 5 hona ebisokola kale sebo amanya nze Tebandeke Charles ndi MP nkiikirira abantu b'Ebbaale mu Parliament y'eggwanga ndi musajja mufumbo nzaalibwa Lwabyata mu kyalo eyo mu Lukoola ku nnyanja kirabika nazaalibwa nga yali Moses ku kibanyi ky'ennyanja eyo gye nzaalibwa ndi musajja musomesa omutendeke owa secondary nina diploma ne degree mu busomesa obwa secondary ndi musajja mulimi ndi mutemi wa amanda ndi mutemi wa eno suuti zino muziraba kati naye gye nvudde wange muwanvu ddala era ndi musajja omuvubi yensonga lwaki otera nnyo okumpulira nga njogera nnyo ku nsonga z'abasomesa ensonga z'abavubi omuntu wa wansi ate n'ebyenfuna kubanga ndi musajja musuubuzi nasomera Lwabyata Primary School neneegatta ku Nachesa Day and Boarding Primary and Senior Secondary School neneegatta ku Ndeeba SS Secondary School era gonna ago amasomero gali mu Kayunga District Bale Constituency ng'ogyeko Ndeeba eri eno Kayunga mu Ntenjeru North. Ndi musajja yatandika okusomesa okuviira ddala mu mwaka ogw'2017 mpaka lwabivuddemu ennoni bwe yantama ng'owekitiibwa Ssaaba Minisita ebiseera ebyo Mama Mbabazi atulagidde abasomesa tugende tulunda embuzi neŋŋamba waayo amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutiddeko bwe nti ennoni nenjisuula nenkwata ennuuni agiri emirimu emirala nagikolanga emabega eri nga gyejja nnyamba okufunamu ejjamba ery'okweweerera kubanga natandika okweweerera emisomo gyange from P2 mpaka we malidde wonna mbadde neeweerera so ndi musajja keezimbira ndi munaku kaamaka era ndiza kokka kikonyogo lyerinnya lye batera okumpita eyo ewaffe mu kyalo naye nga saawa zino abanabbaale bampandako eddusu ne banjazikako ku buyinza bwabwe okubakiikirira mu Parliament y'eggwanga. Kiki kuba weegera nti obusomesa n'obusulawo tolina mu kirowoozo kyonna kibuddamu? Obusomesa nakati ndi musomesa era nze nzirayo mu kyalo naddala mu budde bwange obw'eddembe mu kulambula amasomero n'enjogera na situations ez'enjawulo ez'amasomero n'enkwata ennoni ne ŋŋenda mu kiraasi. So sikoma bukomi kwogerera byanjigiriza naye ŋŋendera ddala mu kiraasi okwaseesinga emirimu abasomesa gye bakola n'ensomesa topics ez'enjawulo naddala ezo ezigwa mu dockets zange z'ensomesaamu era n'abaana nembeekizamininga. So nsuubira ekirooto kyange naddala mu Bbaale Kayunga n'eggwanga lyonna okulaba nga tukomyawo omusingi gw'ebyenjigiriza kubanga nze omu kubakkiriza nti abantu abasomye n'abatasomye tusisinkana ebizibu bye bimu weewaawo biyinza okubeera ebyenjawulo naye ate asomye abeera n'alternative solutions nyingi kubanga omuntu atasomye bw'abanga mwenna muli mu bbula lya mirimu ne wajjawo katenda nga batwala abantu e Dubai abali technical oba engineering company nejja oba essomero ne liggulwawo ku kitundu asomye afuna access ku mirimu nga gwatanasoma tonakola ki atanasoma ababbi b'ettaka bwe bajja bakulaga ebipapula byonna tolinaamu ka akiti konna kootegeera so kyangu nnyo ebizibu byonna olumosi ebiri associated ku bantu b'ebyalo it's because of the low education level. So nze nsuubira nti obusomesa nja sigala nga ndi musomesa era nsuubira okuteekawo educational institutions nyingi ez'enjawulo ani all round educational institution okuviira ddala ku nursery primary secondary tertiary mpozi university eyo nayo nja gizimba Katonda bw'anaaba nga atuwadde obulamu. Oli wa kibiina ki mu byobufuzi? Nze ndi wa Nuupu ndi musajja wa nkyukakyuka era sibeerangako mu ruling party NRM naye olw'okuba nti bazadde bange be baleeta NRM eno mu buyinza era bakulu bange abamu battibwa mu ntalo ne batulekera n'abaana yensonga lwaki najja neeweerera bakadde bange bonna baabayiga mu ntalo abamu ne babatta kaakati tugenda okufunamu ku kalembekerezo nga tetulina wa kutandikira
nga tulina kweweerera bweweerezi. Oyo President Museveni maama wange ye yafumbanga emmere gye yalyanga mu nsiko. Naye essaawa zino tasobola kumumanya wadde n'okumujjukira. Bakulu bange baakuba nnyo emmundu naddala eyo ekapeeka, kubanga twakuba emmundu ekapeeka ne tugikuba eno mugundi mubola era ng'eno saidi zeeyo abyese yokona nambele muchorwa saidi zerango kubalama eyo ne tuvaayo ne tujja ne tusetolinga ekayunga ate nayo twasanga obuyekera bukyaliyo naddala bayekera abavange ne bulemeze katagwe nga bakwatagana nnyo n'abeeno era ne basigala nga bakyatutigomye. President Museveni bwakuyita akusasule ku lwebyo ebyakolebwa famire yo oba okole naye? President Museveni talina kusasula nze kubanga nze yandibadde nyamba kululinga nkyeyaguza lujo. Saawa zino nze banja lyenina ku President Museveni liririmu kutereeza bukulembeze obulungi n'okulaba nga aweereza bannayuganda mu ngeri eya ssemateeka naddala enkola eya demokrasiya n'okubakolera okulaba nti ebikolebwa ku ground byonna birondoolwa mu mazima n'obwenkanya. Bamafiya bonna abali mu doketi ye basaanyeewo nga Magufuli bwe yakola enguudo zikolebwe kati ng'olwewaffe Bbaale okutuukira ddala e Kawongo lutusibyeko ekyalo naye tuli mu Central Region twandibadde mu kibuga naffe. Ababaka ababadde mu Parliament ezuudde wabadde ngawo ekigambo nti bagulibwa Museveni abawa ssente ne bakyuka okyuke. Museveni bw'aba akuwadde ssente ezo kiba kirungi n'ozitwala zikole enkulaakulana y'oku kitundu. Kyotalina kumuwa access kugula bwongo obwo kubanga obwongo kyekyobugagga omuntu yenna kyakozesa okutegeera okumanya nti wano banfuula muzembe oba kajajata oba wano banfudde wansonga. Kaakati bw'aba akuguze n'ensimbi ng'ogenda ensimbi ezo kuziteeka mu bantu ziyambe awo aba akuwadde buwi ng'omuntu. Naye ate nze saagala President Museveni ampe buwi ssente kubanga obukulembeze Uganda bweri mu ssaawa zino bwakyama. Omuntu eggwanga alikulembera nga taata oli n'akulembera constituency nga taata abantu bonna aba wansi ne bavuwala ku makya n'akawungeezi bongera okwavuwala ne bwe baba beebase baloota bagenda mu kkubo lya bwavu. Kaakati abantu ne bakulembera constituency nga taata LC5 district n'abeera nga taata nga yalina okugula amafuta ekibiriiti sabbuuni mukene ewaka okugula akawunga kati nga bwe tuli mu lockdown n'ebirala byonna ebigwa mu koweri. Nze njagala wateekebwewo bold measures enkola ez'ebyenfuna nga nzigumivu nga buli omu asobola okwekolera n'afuna ensimbi. Njagala President Museveni bannayuganda abayigiriza okuvuba ekyennyanja bwe bakwata eddobo bwe balisuula mu mazzi abalage wa we basobola okuloba ekyennyanja bo bennyini beevubire balye okusinga okukifumba okukiteeka ku sowaani n'akusaasira busaasizi nti gundi jangu olyeko kale naawe sembera naawe waliyo nga tuvuba jangu naawe owone ku mpewo eyo enkola yembi egenda okuziŋŋamya eggwanga. Oba minisita mu gavumenti ekisikiza bukumala oba bakuyita okuwa ne buli obwa Museveni ogenda? Obwa minisita mu gavumenti ey'ekisiikirize nsuubira bummala kubanga era bulungi nti oba okola emirimu gyo nga toli musibe. Obwa minisita mu gavumenti ya President Museveni ekizibu kyabwo kyokka nti babukuwa ng'oli mukulu naye ate n'ofuuka mwana muto. And you go beyond okubeera omwana omuto naye n'ofuuka musibe. Nti obeera musibe ng'oliko ekikoligo ky'obwa minisita ng'akamwa bakazibye, amagulu bagasibye, emikono bagisibye, amaaso bagazibye, amatu bagasonsekamu pamba, akamwa n'edduuka oli bateekamu agagaati aganene bwe gati nga tosobola kwasama oyogera ekigambo otya nti eggaati lijja kulaakira likutuge. Kaakati obwa minisita bwe butyo nsuubira nze sibwagala naye senga zibadde gavumenti ezigoberera ennono za demokrasiya waliyo enjawulo nene wakati wa gavumenti ne wabeerawo wakati wa gavumenti ekibiina ky'ebyobufuzi n'abakulembeze oba omukulembeze. So kyandibadde kirungi nti government a group of people entrusted with the power to lead the rest tekitegeeza nti ate ogenda kola ebyo ebinyigiriza abantu. So ba minister bandibadde bamanya nti they are just a cocoon of people batono nnyo ku bannayuganda bonna ababa bawadde obuyinza basobole okubaweereza n'amateeka ge batambulirako. Tewaliyo Land Act yonna egamba nti bw'onaabeeranga minisita w'ebyettaka ojja kwatanga emmundu ne batuuni otike pikapu y'embwa n'etiya gaasi n'amayinja mugende mugoba abantu ku ttaka baveeko. No, naye ate Land Act emunnyonnyola bulungi
okulaba nti alungamya etteeka ly'ettaka. Bwe baba nga abantu bagobwa ku ttaka nga nannyini ttaka ayagala kasente, abantu gundi minisita w'ebyettaka akozese land commission bayise sente baza appropriating mu land fund bagulira abantu amataka, abantu abo bafune obwannannyini ku mataka ago batuule bakalire nga tebabasengula. Ekyo minisita kye yandikoze. Naye kaakati mu bwa minisita buno bwe bayita obw'ekitangaala, minisita bamuteekako ekkoliga ezzite nnyo mu bulago nga yenna atambula atunula wansi, tasobola kwekyusa atunula emabega gye yavudde ne sayidi naye alina atambulira wamu nga ndiga ekubiddwa enkuba. Kaakati ekyo kimumaliriza kimukakatikako naye kennyini n'abanga ekinyusi ky'obwa minisita akivuddemu naye n'asigala ng'alinga akalogo yakakola obudde. Tumalirize ne Seneza Nabbanja gwe mubaka mu abali mu parliament. Sente zo gye ziriyo bakuwuliriza bana Uganda? Sente za Nabbanja nze nsuubira teziriyo. Kuba senga gye ziri kyekimugaano ziwa abantu. Nelisi y'abantu gy'agamba nti agirina abantu bakyamubanja. Kitegeeza sente tezikola kiteziriyo. Nenze nalaba supplementaries nyingi eziyisibwa okuviira ddala mu financial year ewedde. Ne ku luno bayisiza supplementary ya billions 600 nga baziyita COVID relief fund. Kitegeeza sente zigenda kuyamba abantu kwenunula relief okuva mu mbeera embi COVID gy'abatuusizzaako. Naye kaakati ogenda okulaba engeri gye baziyisaamu ze baza appropriating, it's more or less misallocating it. Nga bayisizza sente ne bayisa obuwumbi n'obuwumbi gundi office of the president. Naye ng'ensonga eziyisiza implementing local down measures. Ne bayisa ensimbi office of the prime minister. Naye ng'ensonga eziyisiza implementing local down measures. Ne bayisa ensimbi office of the defense. Ensonga eziyisiza implementing local down measures. Ne bateeka ensente ku security. Ensonga implementing local down measures. KCCA ne bagiwa sente. Ensonga implementing local down measures. Ministry of Health ne bagiwa sente implementing local down measures. Kaakati osigala weebuuza office ya president, office ya security, office ya defense, office ya KCCA bakolera mu areas ki omutali security mwekolera. Kubanga bwogera ku security, defense, president's office bonna bakolera wantu weewamu. Kaakati sente ezo ziba ziyisibwa zityo zibeera ku kigendererwa ki ensimbi za Munnayuganda ziyisibwa nga za njawulo naye ate nga zigenda kola kintu kyekimu ate mu bantu beebamu ate mu kifo kyekimu. Obwo bubeera no bubbi. Tuyazage genda maaso n'okusubscribinga n'okulayikinga n'okusharinga tegeezako ne munno link eno gikasukira omuntu omulala yenna yembaka tebandike gwe twali naye olunaku olwaleero. Tujja kuddamu tukomewo ku mbeera endala ayina etteeka lyagala okweta mu palamenti. Tujja kugenda maaso n'odigobera n'obukulembeze bw'e Kayunga kuba waliyo okulonda okwejja okuddamu okubaayo kwa Ssentebe District nabyo tujja bigoberera oluvannyuma lwa Sserubogo okufa bayiteekateeka okuddamu okulonda. Tujja bibeeramu era tujja kuba naye mulundi omulala.